abalungi be basinga obungi ababi. Yes, ku Dream TV nate tukomyewo ne programu yaffe abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Ffe yenjiri wano ku Dream TV gye tutambuza oba gye tusoosowaza okulaba nga ebuna ffenna bannayuganda okutwalira awamu tulabe ng'ebimu bikyukamu ebikolwa eby'ettabbu bitubuutikidde nnyo ne bituleetera okulowooza nti tewakyali muntu mulungi mu nsi oba tewakyali kikolwa kirungi oba tewakyali muntu oyo akola kintu kirungi naye ffe tugamba gye bali era tukwata wano nawali mwami mukulu wano Alex mukulu nattaanya oba n'akirambulula mu butuufu bwakyo eri nze naawe ali eyo okukitegeera mu butuufu bwakyo kituyambe okudda ate mu generation oba ku mulembe ogunaddako. Ye agamba nga taliiwo akakasa bingi bijja kukyuka naye ate si bye bijja okukyuka ffenna bye tuyaayaanira. Tukyetaaga obudde okulaba ku ebyo ffenna bye tuyaayaanira. Tumweyambise nga waali tumusomeko ebirungi ebyo by'aba atuwadde. By'olabye nga kikukosezzaamu kireke ekirungi ky'oba otwala. Mwami mukulu, waliwo ekigambo kye bayita communication oba to communicate. Kyeki mu Luganda? Tokimbuuza. Nze mmanyi ng'ekyo okwogerezeganya. To communicate. Eyo dialogue. Ate okuwuliziganya. Era nakyo ndowooza kirina ekigambo ekirala naye kankirowooze. Listening to each other. Simanyi naye ndowooza kiri close to that. Kiri ekigambo kya communication. Kakati amasannyalaze bwe gaba nga gava ku kikondo gundi gadda ku kikondo ekirala, that's communication. Gaba googerezaganya. Oyinza ogamba nti ye. Naye nga communication is information from A to B. Ba, A ne ba. A, B, C, D, F, G. John ye A. Therefore communication to Matovu ali ku ba, B. Ekigatta sender ono A aba sender go receiver. Yes. Mu communication wateekwa okubaawo sender ne receiver. Naye tewateekwa kubeerawo sender yekka oba receiver yekka afuna yekka. So bw'oga nti communication kyeki, right? Information oba ebyo byonna ebintu ebyokumanyibwa okuva ku A okudda ku B, eyo yeba communication. Transferring from A to B knowledge. All types of communication. Yeah. Nyingi. Nnyo. Ffe mu theatre tulina mime. Tulina pantomime, tulina acting. You're communicating. Yeah, we can communicate through pantomime, through mime, through singing, through dancing, through exclamations, through props. That's all communication. But the important thing, there must be a receiver at the end. Atwala ekintu ekyo. Otherwise, it is not communication. Ng'ekintu kigenda mu bbanga nga tekirina receiver waakyo. Eyo teba communication. So communication mu bulamu obwa bulijjo obwaffe obw'abantu eri very important. Definitely. Communication kitangaala. Otegeera ddi nti nina receiver nti kyendi mu communicating nga tulina gwe to whom am I communicating to? Ogenda otera nnyo kikozesa nga tuli mu theatre. Feedback. N'ogamba nti feedback. Audience ki gyenjogerera. Feedback edda bedda bakuddiza ne baga twawulidde twategedde weebale biki. Then you know that at the end of there is a receiver. Oba you identify a gap gwe osooka n'omanya nti kakati kirabika tewali mawulire oba ga mpapula oba ga kima oba ga lulimi oluyayi, right? Gwe n'ofuna gap nomanya nti waliwo abantu bangi nnyo aboogera oluyayi kati gwe n'osalawo ate oyogera oluyayi oba ku radio oba ku TV oba ku program. Therefore eyo nayo
methods za communication nyingi. You can communicate kati nga tulina radio, tulina television, tulina empapula za mawulire, tulina ebitabo, tulina amachachi, tulina aboogera, tulina boogezi, abokumba. It's all communication. Kansokere ku kyawaka omukyala yandi communicating ati eri mwami we, mwami yandi communicating ati ali mukyala we. Enzikiriza ye mugamba ki? Good na gwe. Lekera onyo okumbuza ebibuzo bitwalira. Enzikiriza ye gamba ki? Gwoli musiraamu kale. Enzikiriza ye gamba ki? Communicating otya ne mwami we. Through ki? Love. Bible ye gamba femti abakyala muwulire ki? Abaki? Fe twagala abakyala baffe. Finished. You have been communicated to by God to do that. So kati buchimbuze era nina kuyo answer. Nti omukyala yandi communicating etya n'omwami we. Enzikiriza ye mugamba ki? Problem kuba nti omukyala ayinza okuba nga talina nzikiriza yonna. Ekyo kye kisinga obubi. Nga kwegamba tolina ki twakiyita tutya? Kino ekitwala ente. Pado. Oluusi ekintu ekyo si kibi nnyo. Mu ngeri y'okukkiriza. Olugo olwo si lubi nnyo bwe luba lukutwala wa Katonda. Owulidde? Naye omuntu bw'obanga tolina lugo olwo olugende wa Katonda, tolina nzikiriza, tolina ddiini, tolina ky'omanya erinnya lyo gwe liri, tetulimanyi na gye lyava, oba batize, oba nze simanyi liri ki nali. Abakulembeze bayinza communicatinga batya eri abantu aba bulijjo? Badde nkyakugamba nti communication kitangaala. Kirabanga communication kuwanga wano bana bawe enzikiza nojjako ettaala naye notekako ettaala enzikiza neva. That's communication. Communication yonna eteeka okuba nga it enlightens the receiver. Oh, at the end of it all, yeah, it has to be with some enlightenment with the receiver. At the end of the day, yes. Yeah, communication. That's why I say communication is light. It's light. It gives light to everything. It gets rid of darkness. Katugamba otabuse ne mwami wo. There's darkness there. Waliwo darkness. Kubanga mutabuse oba waliwo third party batabudde. Okitegeera? And in that darkness, now you have to communicate. You have to have light over that darkness. Ibabutikidde. And you communicate with each other and you remove that darkness ne musigala mu kitangala. So communication ejjawo darkness eyo oba ignorance oba obutamanya. Communication is light. Communicating eri mukyala wo omwami wo kisinzira ku nzikiriza yo kyeggamba. Yes. Ekiyinza okuba ekyettabu. Enzikiriza yeyinza okuba y'abazadde bo nga bazadde bo bokkiririzaamu nga bazadde we yakubuulira engeri gy'olina okuyisaamu omwami wo. Ebyo tubirina. Endala eyinza okuba nga ddala ya ddiini nti oba mukatuliki oba musiraamu oba muprotestanti nga be bakuwa pado gundi eyo bagitani olugo olwo mwolina okutambulira ng'omufumbo. Kakati ffe ekituleetera obuzibu ebyo byonna tetubyagala kubimanya naye nga tetwefuula nti tuli baki bakristaayo. Kati n'oba nga oli mulokole naye nga ate togoberera kiri okukkiriza ku kikukola ki kyekugamba naye n'otula ne mu bantu noga naye bannaye tukole tutya omukazi annemye eka ate kati omukazi akolemye ate kati okitutte mu bbaala ogenda mulongoosezezaayo eyo mu bbaala ate gwe ogenda kuvaayo kati ate gwe ogenda eka omuleme okusinga naye bwe yakulemye anga ojja kuddayo nga otaddeko airtime. Okitegeera. Ongotaddeko airtime ng'okataddeko ate omutabukire omutabule n'okusinga bwe yakutabudde naye ng'enzikiriza yo singa ebaddewo waakutabulira awo nomuga mukyala jangu tuleko wano nsomeramu ku layini awo mu Matayo 24 yonna gy'oyagala gwemusalidde amagezi nsomeramu awo ku Matayo agenda okusoma naawe ogenda okuwulira nga byobadde olowooza nti otabuse bigenda bivaawo. Your communication enlightenment. Christ yajja to communicate to us, to give us the way, the life,
and the way, the life and the chi. Nze mazima, nze kubo, nze bulamu. Truth, way and life. Akati ebintu ebyo byonna ebyo biteebereze bijjawo nzikiza. Mazima gajjawo nzikiza. Ate yajja to communicate that. The way. Eri paddo. Paddock. Olugo. The way. Eyo. Aliyita kube funda. Eritali gazeti okuzikirira. Nagamba kaba kafunda. Kaira paddock eba funde ntebo ziri kaba zina paddock zibula. Era zibebera muno. Aye nazo zeegoberera. Tewali atomera munne. Okitegedde. Aha. Kakati communication nga tedi necho teba communication. Omufuzi bwajja tu communicate twasobola okwogera gye tuli nga tetuli nata tu enlighting nga ne tutaba enlightened. Forget. Mufu. Ate mmwe. Bani. Mmwe abantu nga mwogera eri omufuzi. Inaffi. Butwogera ne nataba enlightened. Tubaka either ekiso. Tuyinza ekibuuzo kyange kye nabadde nkubuuza ku ekyo nti omuntu wa bulijjo yandikozesezza means zitya oba type ki eya communication eri omukulembeze we. Given oba wagombolola oba wasaza oba member of parliament oba biki. Amateeka weegali. Ninaawe obuuza ebibuuzo pozi obuuliza bali abo. Dabayo. Constitution weeri. Teriwo nyenya mutwe teriwo. Newunya gwe. Sinaba kuwakanya constitution. Kati onewunya koji. Engeri gyogamba amateeka weegali. Weegali. Gavira ddala wansi eri ku LC. Oba oyagala kino okola bwoti. Oba oyagala kino okola bwoti. Naye tetubigubirira. Tetubikolayo. Okimanyi mwami mukulu bankubye ekipapula. Ekyaki? Police. Ku Jinja Road. Ebitala byabadde tebiriiko. Nedda byabaddeko naye nga kiri mu red nga tekivaako tekikyusa. Kati omusirikale n'asigala nga akozesa mikono yekka. Yes. Kati oba mu ngeri endala n'astopinga mu be yastopinze nabadde omu ku bo. Ffe tetwamulabye nti akoze eki? Atustopinze nga tulowooza akyakola ki? Akyayita. Nazza walina nga ntondabye nga nkusitopinga. Ne mugamba sikulabye. Ekitala kiri ku red, yes. Naye obedde oyita abantu ate era nga kiri ku ki? Ku red. Kati kyolera nkunyenyereza omutwe. Teeka ki onkwatira ki ate nga gw'obadde ompita ate ng'ekitala kiri ku red. Kakati ekyo nakyo tuwandikirize kubanga tetumanyi bulungi ani nnyini musanga awo. Si kuba musango. Kubanga nawe oyinza okuba nga omubuzaabuza ng'omusajja wamulabye nga akuyimiriza n'omuyitako olw'emputuyo. Nedda. Nkumanyi kubanga tolina permit. Nina. Wafuna. Nina permit. Nina permit. Oyinza okuba nga obadde obuzaabuza musi. Bangi nnyo abeebuzaabuza babayimiriza. Nange nkikola ku neneefula mbusirabye musirikale. Mpuliriza. Mwami mukulu. Musirikale mulaba. Abasirikale tubalaba. Tubalaba ne twebuzaabuza bannange. Tuve mu mizannyo. Tubalabira ddala. Naye olinako tolina permit. Olinako ekitiketi wapakinga buli tosasulanga parking. Sisasulanga parking togisasula. Parking ki? Tebasasula parking abantu. Oli kunza oli kubalala. Anti olaga ne parking ndoza togisasula. Ng'opakinze mu kibuga. Mpuliriza. Kyendi mukogamba. Ngamba nti gwe topakinga mu kibuga. Si parkinga mu. Kubanga nkati ze parkinga mu kibuga ate. Sebikibuga za kuvugira mu motoka. Kakati uliriza. Jagwira mu dda. Amateeka abasirikale tubalaba. Amateeka weegali. Nze waliwo ekimbikuliddwa wano. Abasirikale tubalaba babuli kika. Naye tubayitako ne tubeefuula mbu tetubalabye. Omusirikale yaliwo namulaba ne kiyakola nkimanyi. Ekitala kyali ku red nga tekikyusa. Kakati gwe wamulaba otya n'omanya nti yabayimiriza ogambye mu be yayimiriza wali omu ku bo. Wali babiri be yateeka wali omu ku bo. Ekitegeeza wamulaba nga abayimiriza wamanya nti oli omu ku bo aba abayimirizibwa. Akola bw'ati. Yes. Nti dda wali. Yes. Abeera wano nga tosobola mukoona aba akuyimiriddemu nagaza wali emoto. Yes. Kati gwe noddawo kati ne point ye badde ki? Etteeka ly'ekitaala lyali lwaki yaleka kitaala ne likola. Ebitaala byaffe bifu. Tuyogera na kwogera kwekyo.
ebitaala byaffe ebimu bikola ebirala tebikola oluusi osanga bikola kati omusango ne guba gwani tewali musango tulina kumanyira ebitaala ebyo kalwaki yankuba ekipapula kubanga mulimu gwe okuba ebipapula abantu abayise ku bitaala ate kifu gw'omanyi nti kifu ate si gwoba okyogera anti wuliriza kakati ye omulimu gwe omulimu gwe gumugamba omuntu bw'ayita ku kitaala oba kimyufu oba yakiragala oba kiki nga tateekwa kuyita omusirikale bw'akuyimiriza nga ekitaala kya green yimirira era nayimirira yes awo ge mateeka ago yakuwadde ekipapula omusango gwakusinze kkiriza ate kakkana kubanga abatuwuliriza tetwagala nnyo okukkiriza nti emisango gitusinze kati mu kisango kyo gwansinze ovuga emmotoka nga olina byotalina kyekyabadde kikutiisa okuyimirira bakubuuze nayimiridde wayimiridde luvannyuma ngaakukase yakukase mu mutima gwo katonda we yakkase nti kakati yimirira shamimu obadde odduka nantongo obadde odduka ku musirikale naye yimirira katonda n'akuyimiriza gyolumiriza ekintu kyotaabadde nako nkimanyi ate tokimbuulidde nze nkimanyi gwonsoosa okuvuga emmotoka gwonsoosa okulaba abasirikale gwonsoosa obbayitako tusooke bwe tuti gwonsoosa okulaba ekitaala ekimyufu nga tugenda ebintu bya uganda biringa amasanyalaze ga uganda tusooke bwe tuti ekitaala yes oba kyabadde kifo oba kyabadde kiramu eyasoose okwabusinga ekitaala ye musirikale yes ekyo kimu n'atuyita ng'ebitaala biraga red kati awo simanyi oba ebitaala byabadde bifo oba tebyabadde bifo naye yatuyise ng'ebitaala byakaki red kati ye we yatuuse okukola nti stop ezo zimala ezizze mwe yasitopingidde nantongo mwe yabadde nga n'ekitaala kikyali red naye ekitaala kikyali red kaakati wuliriza kati yakoze omulimu gw'ebitaala gwe n'omusirikale tumwetaaga obadde teweetaaga musirikale oyo ekitaala kiri red yimirira ate ng'ayita yimirira mugambe ekitaala kingambye ndi wano sijja kuvaawo ekitaala kiri red nze bwe mugamba sivaawo mugambe ekitaala the light is red you are telling me to go no I'm ticketing you now I can ticket him ani atiketinga ani wana Uganda mutiketinga yeye tiketi jampa iye tumutiketinga zaffe endala tiketi kyobutala bankugambye nti tucommunicating neko otegedde kiwe nga nti mutiketinga muwanguzi tiketi y'omusirikale sente omuwaayo kanfe n'ebipapula nziweeyo wandibadde omutiketinga naye kazigende mu ggwanika ly'eggwanga omutiketinga omusirikale ng'oyo bw'avuga nti nkuwa tiketi nga nange omugamba tinange nkuwa tiketi yiye sigabanguzi eyo tebanguzi tiketi omuwa tiketi kuyoba gw'okyogedde nti nkuwanguzi mugambe nti sebo nange nina tiketi yo yini olaba ani anaatwala tiketi ya munne gwegezaako okyakulaba anaatwala tiketi ya munne nze siri ku ebyo saagala kubonaabona nansi eno ensi yaffe mwe tuli ebitala tebikola owulidde kati mbunaabonera kinayi ebitala tebikola nkimanyi akakodyo kategedde omugamba katonampa tiketi yo nina tiketi yo sebo ngokwatwa nkusiba wali wajja okutwala tiketi ya munne omulala aveewo nga musanyufu ng'afunye enlightenment through communication abatulaba mutusonyiwe naye kwegamba Uganda oyinza okuseka naye batufudde abasibu kwegamba mu Uganda okwesiriwaza lyekkubo lyokakati eritununula waliwo emboozi gyentera okunyumya buli kaseera musajja namusanga afukaawo ku kisenge ne muga nti waayi kiki tolina magezi nanga nti sirina kati omuntu bwatyo omukolera ki owulidde ebyekisiru ffe byetwagala egamba okkiriziganyiza n'omwana eyayimba oluyimba lw'enkudi baamubuuza tolinayo ku nnyimba naye nalabula tuleme kuva mu busiru okuyingira obugwagwa kubanga
obusiru wakiri okoma ku busiru naye ate bw'oyingira obugwagwa enkudi eri mu bugwagwa teri mu busiru bamubuuza naye tolinayo kunyimba ddala ze wandiyimbye n'abuuza babiwulira nga ziyimbye oteekayo byaki oba tebabiwulira oteekayo byaki kati oteekayo ebyokwonoona abantu ateekayo ebyokwonoona abantu n'akyusa n'ategenda busiru w'oyimbidde ennungi ne bataziwulira kati ate n'oyongera obuzibu ku buzibu ng'akwekweyo okwenkuba ate oyo oyimba enkudi busiru bwakikula kakati olwo oyingidde obugwagwa yes kubanga kwongera buzibu ku buzibu ng'okwekweyo okwenkuba luganda lw'e Masaka olwo nakyo kiva kirala kasozi yalunjigiriza yali injiniya kasozi nasula naye kasozi nasula ne kasozi nga ndi musini yafo kasozi azalibwa kalugu lw'e Masaka lwaki buli kimu okiteeka Masaka simanyi katonda nozaze yanteekamu bannamasaka naye kasozi ani abakuteeka mbejjeemu katonda simanyi katonda owange Masaka nga ngenda mbeera ne kasozi nsoma kololo ye yanjigiriza ebyo ebigambo yanjigiriza n'ebiyimba ebyekisirusiru obwo abaana mwebaka enze mmeketa ekimonde kyange bwe muba temwebaka nkimeketa nga mulaba kasozi injiniya mulamba yali kifumakaniko injiniya naye nga yanjigiriza ense ennyimba kakati oyo yali mulamu program ngenda gimalira wana tugimale n'ekyeŋŋamba yali mulamu beba abasomye baffe songerako olidde sebo wange communication is enlightenment you enlight people through communication bwe takikola ekyo eteba communication era omwami n'omukyala mwe abali eyo abatabusi bebagambe byombo betaaga ba counseling bagende mu kuba counselinga you need to talk to each other okwogerezeganya ebyo bigambo byonna tubimanyi naye bottom line eri wansi nti omukazi akkiririza muki omwami akkiririza ki omukazi akkiririza mwani omwami akkiririza mwani waliyo n'abaami abakkiririza mu bazadde baabwe waliwo dokita gwemmanyi tava wa kitaawe buli lwa Sande gyali ekyemisana ne mukazi we n'abaana be bonna buli lwa Sande alina okubeera ewa kitaawe n'abantu be bonna abakazi be buli lwa Sande kati oyo kitaawe yamusigalamu tukkirize nti mwe abajja fe tugezeeko to communicate to you through kakati mutawana guli nti communication egenze mu technology tuyingidde mu buyita mutya bu emojis buno buntu bubeera ku emojis kati olaba gye tuli kati nabo butandise there is a language there newly bajogeddeko bana ku BBC omwami omu bamusingisiza omusango oli ya communicatinze yamuweereza message typed ye naddamu ne thumb kati eyazzeemu ne thumb bamubuuza nti yabadde agamba ki nti it is okay oba thank you too kwegamba ne bamusiba kakati nawano bw'okozesa thumb oli alowooza ye nareema ate nayo bagikola ngeri bagikola mu yero kati tebakolayo ya black nareema kakati kayemoji ng'okateekako kati there is that language coming nti mmwe mujja kuba temukyawandiika nga ffe bwe tuwandiika line nti because biki kino wandika sentence na biki mujja kuba mukozesa bu emojis obwo bwokka oteekawo kano n'oteekawo kano n'oteekawo kali n'oteekawo akaseka n'oteekawo oli n'abanga asoma bu emojis bu emojis bwokka nga bw'osoma kakati waliwo akaseka waliwo akakuba jjambo waliwo akakize kati waliwo akakozebwe kati waliwo akakozebwe kati waliwo akazina kati nga mu bye musoma ebyo ng'olabye ddala omuntu asoma ebbaluwa nga bagimuweereza ali ku emojis lwe lulimi oluddako gulino dda mu kuzenya era bukwate obwo emojis bukwate mangu nnyo nkugambe ejja kutuuka mu nnyonyi nga kwe bulimu kabundeke toli anti erabye ebyo Masaka kati alinya omutwe era bukulesi kubanga ojja kutuuka mu nnyonyi nga bwe bulimu ogende ku airport nga kayimoji kagira kati nga kategeeza nti kakati awo mubeera awo basi bankube ticket communication gye mulaga olulimi lugenda kukyuka
Oba n'omusirikale yabadde ngamba nga ayina kyagamba ekyo. Kakati gwe tulaba abazungu ffe bye tugikuba tuti bo bagira bati. Kakati ffe bwe tugenda eri e Bulaaya tulowooza nti batuyita. Bwagira bwati. Naye kino kiba ki? Nze mmanyi. Nze ndi muzungu. Kati bw'ompita akola atya bwati? Simanyi kyakola. Nze siri muzungu. Nze siri muzungu. Mwababeeramu? Tubabeeramu naye nze mmanyi bagira bati nga akusiibula. Kati bw'aba mpita? Bw'aba akuyita sirowooza nti balina akabonero akayita. Kano akaffe kano. Kano kalimu ngeri emiyembe okugibaka. Amapeerapeera oyo omuzungu sirowooza nti alina akayita. Ensonga omulamwa akanyomero kano kabadde ku ngeri batya w'obuliziganyaamu oba gy'oyogerezeganyaamu era bukulu ki obuli mu kwogerezeganya? Bukulu ki obuli mu kuweereza ekyomugaso okuva ku point A okudda ku point B? Kyekyo kigambo. Ye communication yeyo. Nti communication eteeka okuba ne sender ne receiver. Bw'otaba receiver then era n'okkaatiriza n'ogamba nti kyankizo nnyo kyandibadde nga mu buli sekita mu bufumbo waka we bakolera biki byonna tekivaawo. Communication tevaawo. Tetirikwa kubanga ye light kyekitangaala. Communication kyekitangaala kya buli kizibu. Buli kizibu kiba nanzikiza. Nga tonagenda wa kansila, nga tonagenda wa musumba, nga tonagenda wani kudduka wa kitaawo kola biki. Yes. Kimaliraawo. Omukyala wano omukyala yanga nti yayomba ne bbaawe ng'ali bwereere. Kasita bba amwepankirako. Nga ye yambula engoye ng'amuga nti kakati nkuba. Banga kakkana ng'atuula awo. Gonookuba omuntu ali communication. Owulidde? Amuleetedde amucommunicatingidde nti kakati kama mbaye olina kakkana. Simple. Communication kitangaala ekibikka ku nzikiza ebeeri tuleeteddwako ebizibu byaffe oba obutategeeragana bwaffe bw'ocommunicatinga ekitangaala ne kijja. Katonda bwe yatubulwa enzikiza n'ebeerawo. Adamu ne bamubuuza, Adamu nga sikulaba. Adamu ng'ayonoonye ti Katonda tamulaba. Nzikiza paka Christ kitangaala to communicate through the cross to us the everlasting life. Awo wennyini sisobola kusukkawo nkakasa tuggyemu ekyokuyiga. Yes, olwali okusaaga okutambuza program bibeerawo mwami mukulu abiyisaawo naye ebyokuyiga byo tabirekaayo byakulembeza era n'abimaliriza nabyo okunnyikiza ensonga gy'abaaliko okukakasa nti ffenna etutuukako tuyinza ffenna obutagifuna nga bw'aba agituwadde naye gezaako okulaba ng'ojjamu ekyo ekikuyamba kyensimbako nnyo essira nti kakasa mu byonna bye twogera jjamu ekyo ekikuyamba. Nkakasa temusobola kubulwa kikuyamba. Jjamu ekikuyamba kikuyambe. Teri kyenjogera ky'otategeera. Leero ky'otajja kutegeera nga oyiseewo emyaka egi. Buli kyenjogera nga tokitegedde leero wajja kuyitawo emyaka egi. Kikuddire okitegeere nga kiringa ekikyo. Mukama Katonda abakuume.